nakememula umpisa bubi ngakoye kwe kugenda kibuyaga nga bwakunta enfuufu siraba nagendaga ekireyo mu matumbi pawa mukange mbuze takuse biwata kitengejja ku nnyanja bwempamanta biroto byantiisa kusaba ngumye ngumbe nansubiza ebigambo bireke bebitondeka ebyaliwo nakiise. Hello? Paso gamba otya? Ndi bulungi mpozi gwe. Janjo oti? Just ndi wano okumisa nga mbadde njagala kulabako. Are you home? Ewaka siriiyo. Nje no wa Kareem, naza kulaba Kareem. Okay, oli wa Kareem. By the way, ne Kareem oyo njagala mulabako bulijjo bw'onyumiza. Agala kujja mulabako? Yeah, I can meet you there. It's okay, sirina buzibu, it's okay. Alright. Kati ngenda kukubira nga like ntuuseewo awo ndagirire. Twali buzibu nze gyende. Okay. Have a nice time. Kale mukwano. Bye. Gamba oti? Sigamba oti. Jande. Oli bulungi? Sina tabu. Ekkiriya. By the way, waliwo omukwano gwange bamuyita Pasi. Ankubidde essimu adagala kundaba naye ewaka nga siriiyo. So ne mugamba nazze kulaba Kareem. Ate nga bulijjo ayagala kulabako nayagala akozesa omukisa ogwajjo wano naawe akulabeko. Let me hope kiri okay. Kiri okay naye? Ono anaategeerawo ati? Namugambye actually namulagiriddeko namugamba walinnyira ne waviiramu. So wanaaba avuddemu ajja kunkubira essimu nkole ki? Mbeere nga mulagirira. Tugamba mubeere nze nfuuka emboozi. Ate munnaawe kiwulidde oli best friend wange. Kitegeeza naawe alina okuba nga akumanyi just that nti abadde takulabangako. Kuba best friend wo oba omugamba buli kimu n'omugamba nina Kareem kino bwe kityo bwe kiti he's my boyfriend what and what. Kyogamba gwe tonjogerako eyo mu banno. Ekyo. Ntutera bba mu mirimu tetutera kubeera nnyo mu mboozi. Munaawe ffe tukwogerako nze nkwogerako eyo. Bangi nnyo baagala okukulaba by the way. Bangi baagala okukulaba. By the way, are you okay with it? Yeah, it's okay. Asobola okujja. No, what you kiri okay nsobola mu stopping. It's okay. Ajja atulabeko. Okay. So I think anytime from now bagenda kuba wankubira. Kuba yasimbudde dda. Kale tekirina buzibu. Okay. Pasinsanisa okulaba mukwano. Kale nangu basanga. How are you? Okay, ogamba otya? Sorry. Kareem, oyo Pasi gwe mbadde nkugamba. My best friend. Ndowooza obadde tomulabangako. Pasi, he's Kareem. Nice to meet you, Kareem. Nice to meet you too, Pasi. Ndowooza obadde omuwulira, obadde omulako bingi naye nga tomulabangako. Yeah. Bangaye nfuuka emboozi eyo. Nejja aba alina okunyumyako naawe obimanyi ebyabawala. Okitegeera? Ansubire siriiyo. Nedda. Tuba tulina okwogerako nga omanyi emboozi z'abawala. Kale tewali tabu. Pasi ogamba otya? Tewali. Naye ndowooza nze kansooke mbaleko embeeko bimaliza ebitonotono. Ye ate omugenyi omudduka buddozi. Nkomawo ngenda funa wano kaakunywa. Okikola otya bannange? Nganirira. Nze mbeera n'ebibi. The guy is too handsome. Okitegeera.
oli print muggo nenze mbera nebibi Karimu yetu mulaba azen ho val tomulaba bannange ojombe ku musajja kuba abasajja bo baapitiriddeko nawe tongamba yakala kuteeka kutugabane edda si kyentegeezezza naawe kikyotegeeza kiba ne Ruth okay mbadde nsaba era nze awo ntabuka tusisi kufuna brother wange naye mbwa wange siga okay ekyo tukiveeko naye nga gayanyirira gwe muggo ate va mu bya looks zoolabye just buli kimu kiriya waaka nga wokitegeera nze ngamba teekemu kali ebyo abantu tebakyabikola nze just mukubisa bikolo ajja kukola ebya vaal biveekebalungi obamanyi bikolwa byokka bimukubisa omusajja naye mwongere mulungi nze ngamba akasukaali kamala bweddako ebyo busukaali nze taba wange nemwoleka ekikulu pasi naawe olowooza nnyo olaba kuva luli nafunye omukisa okujja neŋŋamba byonna nobikola nembimalayo byonna era tuli wano kyetwekola buli kimu buli kakodyo oba olina okukajja buli sisuubira nja kutuuka n'okuva wano nga sikyasobola kuba nga ngamba bugambya togenda oli wano onyumirwa tunyumirwa kwesonyi nenga njagala genda bambi kasita nkulabyeko ate ekisinza okundeeta nze omumanyize kulaba ku mulenzi kamanga nkyali mu kaboozi pasi eyagala agenda enaabi ayagala okgenda okukwasaganya nga tulabyeko mangu tulabyeko mangu naye alina byagenda okukwasaganya naye kasitazze kale twali kuzibu bane tujja kuddamu kale we bali kujja tulabako kale nice to meet you too baida wonyirira olabika bulungi bannange we bali kusiima tolinayo baganda obadde oyagala bafunira we basaawo bakusalira muddo tokitwala bubi kale we bali kujja tulabako Yes, hello. Jebale ko Kareem. Ntendi ogamba oti. Kale naye jebale. Iye ndi bulungi. Naye mbadde njagala kujja kukulabako. Naye wakanga siriyo bulungi. Toliyo. Mbadde siri. Mbadde nvaako kati. Kakati. Toyinza kubanga walesenga waggule nenzija nonsangayo. Nsobola okusangawo oba oli. Kuba kati olugendo lugenda bba luwanvuko okugwa ate nze nsobola okutuukako mangu. Kale kakati mbadde nkyali mu kisenge naye kanzije wabweru then nkubuulire woononsanga. Kale kanneetegeke. Kale kanzije nkusangawo. Kale bye. Beera bulungi. akasese kanuma kambalagala obulumi bulyeno munda buli lwembusabusa mpulira bubi omutima mpulira guyika nkusaba ngumye ngumera nsubiza Kyekiriwo. Twali njese wakuba nfunyemu ka emergency katini ologa yankubidde nakomawo naye aneetaaga mu dakiika 10 aneetaaga ku garden city. Naawe tomugambye nti oli bize. Ayino naye n'omukama wange so amugamba ebyo. Nedda olaba ne boosi yennyini yava akimanyi kuba naawe obeerako ne ofyo kozi leero toyina kukola ate okuza mu bintu by'emirimu omugamba naawe oba olina private life. No, I don't think it can work. N'omukama wange wagala bangobe tuli amaluma. Nedda naawe kyokka abadde ongambye neetegeke nga tulinako ne Kituufu wetulaga. tugenda kugenda kuntwala like something like 20 minutes ngenda bba nkomyewo.
kati mancha tuba tukola no tukola weti tosobola mulaba ncha ayino naye ansabye angambye it's very urgent dakiika ago ongambye naffe tulina ekiri agent kitulina okumagiriza mutofayo tekigenda lwawo twala kyange kyenkugambye kuba nkubidde sawe nagenda kuddamu ankubidde oza ogambye ogenda side zaawo Garden City ate naffe tubadde tugenda that side why don't we go together nembako embeera nemumaliriza netweyongerayo nebeera serious abantu bazze bokka basajja ate nze bandabe nga ntambula n'omukazi ate siri mukazi wo lwaki bo tebazze nabaabo be bayingidde mu byaffe no naye era baboosi asemuwa ekitiibwa kyekyoba boosi nze sibyagadde nedda ye nange mbadde sibyagadde cause I already had my programs naye no mukama wange just bibaawo dakiika ntono kwanze mbadde maze n'okwetegeka fine ne 20 minutes ngenda bankomyewo okay it's fine weziba 20 let it be 20 kuba nze ngenda kuba nonga nkulinze ngenda ba 20 minutes tobamanya sigenda kulawuka ngende dakiika 2 ngenda bankomyewo okay it's fine nenze namaze n'okwetegekera ngenda kuba nonga nenze gwekomaawo kale kale Chintwala chinzunza ndabenzo mumbe